Ssegirinya aboogedde era yabanyiigira. Ngende mu maaso. Ssegirinya yafa tasonyiye ekibiina kya NUP. Walabika waliwo akatagatta bulungi. Waliwo ekitatambula bulungi. Kirabika abakulembeze naddala abaka bava e Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga. Waliyo Honorable Mpuuga. Butambi bw'entandise nabwo buli busatu. Obutambi buno nga buva mu bantu basatu ab'enjawulo. Akamu kuliko Kasuku, akokubiri kuliko mwana mulenzi amanyiddwa nga Luswa Luwemba, ono nga yali omuyambi wa Ssegirinya Muhammad. Ate era mukadeke kamu ne kugattirako akatambi okuva wali ye Kavule His Excellency Bobi wine we yali ne Allan Sewanyana. Akono nga ke kaleeta emberebeza n'embeera ebaddewo ennaku eziyise nga 2-3. Kati kye tusazeewo kubanga tukola nga YouTube channel eyagaliwo olunaku olwaleero omwezi gwa Maayi omwaka 2025 olunaku olwaleero tusazeewo tukube tooki n'okubanga tuzza ebigere emabega okubitunuuliza ku nnaku Ssegirinya Muhammad ze yali mu kkomera, abaamusisinkana, abaamukyalira na buli kimu ekyatuukawo mu kaseera ako. Wabula ate era mukadeke kamu vidiyo eno tugenda kubanga tukuba tooki Ssegirinya we yali mu kkomera, ate era mukadeke kamu nga tukuba tooki n'embeera eriwo olunaku olwaleero mu bantu abamwetoolodde wamu ne be yali nabo mu kaseera ako. Ebigambo ebyogerebwa ensangi zino ate era mukadeke kamu n'ebigambo ebyayogerebwa mu biseera biri. Katugenda kubanga tutandika n'akatambi ka mwana mulenzi Kasuku kukuwaza banga. Kasuku mu mwezi gwa Julayi omwaka 2022 ennaku z'omwezi zaali 4 nga Ssegirinya Muhammad ali mu kkomera embeera emususseeko wamu ne Allan Sewanyana. Mwana mulenzi Kasuku yazikwasa oba yazambalira ku mugongo n'atuuka mu kkomera ewali mwana mulenzi Ssegirinya Muhammad. Ssegirinya ne Sewanyana batusanyukidde ne bambi naye Luzi Kigo bayina security okuva ku security paka wootuukira ku muntu nti omulabeko oba bamukuyitire waliwo essaawa. Kasuku atuuse mu kkomera ewaali wasibiddwa Honorable Ssegirinya Muhammad wamu ne Honorable Allan Sewanyana. Kasuku kukuwaza banga yasisinkanayo mwana mulenzi amanyiddwa nga Ashraf ono nga wa NUP Lukulwe, ate nga ye guy eyatambuliranga emabega wa His Excellency Bobi wine ng'akutte kamera at the same time ng'akutte n'essimu. Wabula mwana mulenzi oyo ojja kujjukira nti ebintu tebyamutambulira bulungi okakana ng'omutwe bagusensebudde mu mbeera enzibu. Tusanze Ashraf ono gwe bakuba bana omwana oyo mbadde gwe waliwo mulaba omutwe wano omutwe gwagwamu yaga nti bamugjawo eggumba ne baliteekawo eggumba bagijjawo yatika. Mu mboozi ey'akafuba yali wakati wa Ssegirinya Muhammad ate era wamu ne mwana mulenzi Allan Sewanyana. Ssegirinya Muhammad yakyogera lunye era n'akigamba Kasuku kukuwaza banga ti amazima gali nti summon ezaweebwa Allan Sewanyana wamu ne Ssegirinya Muhammad nti summon zino zaayita mu teeserezo w'eggwanga ekkulu, that is the Parliament of Uganda. Mu buufu buno Ssegirinya abatumidde n'atunnyonnyolamu summon zaayita mu Parliament ne babakwata agambe babakwatira ku Parliament ogwasooka babakwatirawo summons zajjaawo Zaita ku Parliament bwagamba kati bwamaze agamba basically the whole thing was nti kyadagezaako tulaga nti okubakwata kwabwe ne Parliament ekimanyi wagibali. That's a clear picture nti bamanyi gye bali. So sinti banabuza bane MP bano ngati bakiika mu Parliament, where are they? Kati wetumaliriza Kasuku ebigambo ebyo yabyogera mwaka gwa 2022 bwe yali ava mu kkomera okulaba Sewanyana wamu ne Ssegirinya. Wabula ate akatambi akafulumiziddwa ennaku 3 emabega
mwana mulenzi Luswa Luwemba omuyambi wa Ssegirinya agamba nti omu ku bakulu mu NUP ye yaleetera Ssegirinya Muhammad Samun era n'amugamba nti bino bintu binafu nnyo. Kasuku bagamba nti Ssegirinya yabagamba nti Samun zajjira mu Parliament, wabula ate ye Luswa Luwemba bwe yavuddeeyo ye ku bya Samun annyonnyola bw'ati. Mu 2021 mu mwezi gwa Septemba bafuna summons. Bwe bafuna summons ezo top boss omu ku ba top boss mu kibiina kya National Unity Platform mumpulirize bulungi, omu ku ba top boss ebintu bino byonna tubadde tusirise nga tubimanyi, not because nti tuli basiru naye nga tutegeera omu ku ba top boss mu kibiina ki National Unity Platform naleetera Honorable Ssegirinya Muhammad summons ezo. Mumpulirize bulungi Honorable Ssegirinya ebigambo bye yaddamu eri omukulu ono. Yamugamba mukama wange singa ntegedde nti bino ebisango bwe biti ebinene bwe sosobola kuzza, singa nkitegedde ne sikomawo obadde onzibirako nga nkyali eri Ssegirinya ekifo n'ekireka kubanga ebisango minene nnyo. Gino emisango minene nnyo nyinza n'okufiira mu kkomera. Wuliriza top boss kye yaddamu. Top boss yamugamba genda zino misango ntonotono nnyo. Tonga ntono. Bigambo byayogera wa mwana mulenzi Luswa Luwemba Muhammad eyali omuyambi wa Ssegirinya. Mukadde ke kamu Allan Sewanyana ng'afunye akadde okwogerako ne Kasuku kukuwaza banga. Yamugamba nti ye ne Ssegirinya baali bamisinga Honorable Rebecca Kadaga eyaliko sipiika olw'ensonga nti sipiika yali atutte ekifo mu biseera ebyo nga nakati ye sipiika aliko nti sipiika Amongo ono teyabakoleranga bo we baali basuubira mu kadde ako. Sewanyana n'atugamba bamisinga Kadaga aba opposition bebeekyanga abaagendayo okubalaba baabaga nti Amongo yayogera n'ab'obuyinza ne baga nti abasajja tugenda bata bano kwe kuddayo naye mbw Amongo tawulizanga na ku bibafaako era naga nti abakubeera Kadaga yandibadde akola ki si bwagambye aye nti agitidde mazika agitidde nagiddukamu neffe katwogera amazima nga bwe gabadde takyogedde muganda wange takyogedde n'ayongera n'atubuuna naga nti they are missing Kadaga yandibadde Parliament yagiyimiriza dda naga nti ababaka bwe baate bakomyewo tetukola ki. Akasuku nga yeeyongera maaso okunnyonnyola byonna ebyaliwo yaleeta list oba abantu Ssegirinya Muhammad be yakiikira ensingo ng'akyali mu kaduukulu. Wabula wano Shafiq Kayima mukwano nnyo gwa Ssegirinya yagamba nti abantu bano Ssegirinya Muhammad teyabakiikira nsingo wabula yabeewuunya bwewuunya olw'ebikolwa eby'enjawulo bye baakola naddala nga Ssegirinya ne Allan bali munda mu kkomera era ng'omu ku baasookerwako ku lisiti eno ye Kazibwe Bashir Mbaziira. Kati bano abantu wammanga Ssegirinya aboogedde era yabanyiigira ngende mu maaso teyanyiigira muntu yenna. Agambye yabanyiigira agambye abiwuunya Teyanyiigira muntu yenna. yeewuunya Kati abantu bwe batabaawo neewuunya. gwasoose okwogerako abaddaani Kazibwe Bashir agayogedde Kazibwe Bashir naga nti Kazibwe Bashir tagendangayo wadde omulaba n'agamba ne national ID ye ekyali kooti agambye kooti oba poliisi bwe yali agenze ng'agenze okweyimirira ani Kazibwe Bashir si bwayogedde ate mwe temwagala kwogera mannya nze simanyi wali temwagala twogere mannya benjogedde nti bali baagala Kadaga beewuunya Amongo mazike n'ava mu ffi Lwaki olwogera amannya? ate tagogedde bannayo yagala nnimbe Wakati nga Kasuku annyonnyola byonna ebyatuukawo obudde obwo banne be yali nabo mu kamera baatandika okubanga badduka 10 olw'abantu be yali atandise okubanga ayogera era we yava Kazibwe Bashir Mbaziira. Omuntu gwe yazzaako yali omukulu Honorable Muwanga Kivumbi okuva mu NUP ng'agamba nti Ssegirinya Muhammad ono yamwewuunya nnyo ne ssekwewuunya yenna era bw'ebanga nsingo ebiseera ebyo ng'ali mu kkomera Ssegirinya Muhammad yagikiika
nise kukiika kwogera ate tagambe nti yeewuunya kazibu Bashiru n'avaayo n'agamba yeewuunya olyani ono we Butambala Muwanga Kivumbi si bw'agambye kati tewakibadduka bano amazima gendiko agambye banna kanjize ne wanako weesusu agambye yeewuunya aba Buganda Caucus kuba Buganda Caucus temutuulangayo wadde oyisa ka press conference kubibakwatako ng'ate mbali mu Buganda si kyagambye wakati nga mwana mulenzi Kasuku kukuwaza banga amaze okumenya abantu ab'enjawulo be yali agamba nti Ssegirinya Muhammad yali abanyigidde oba yali abeewunyiza olw'okuba nti tebaakola nga bwe yali asuubira. Kasuku yakyusa obwanga n'abutunuuliza principal omukulu atwala ekibiina ki NUP. Kasuku agamba nti Ssegirinya Muhammad yaggwamu nnyo amaanyi olw'ensonga nti principal yayinawo ekyokukola n'atakikola. N'agamba yeewuunya principal akyogedde. Principal mbu baali bakusuubira ogenda kuba ziraale ekatwe ne wali ekasaawe ku 5 ba constituency obakunge baveeyo balwanirire ki si bw'agambye ninawe nnimbidde munaye principal watya toyagala njogere ndi ku buko nnimba si bw'ayogedde kati temwagadde labika mu kamera tutandise ffenna kamera bagindeseemu bwomu oshegera kyegamba omusajja kyenkugamba kyeboogedde iba n'empewo ng'esusse buli wenzira wedda weyaggawo kyo naye ekulemesa nze kyenkugamba sirimba era bw'oba oyagala okukakasa nti byenjogera bibaddeyo tubadde tufuluma tusanze Lubongoya tetusanze Lubongoya ng'atudde alinda actually badde bamuyise nti bano bavuddeyo kati gendayo era Lubongoya atugambye nti munnaye ngeri abasajja nasemba okujja wano abasajja ng'emitima bali happy bamanyi bagenda kubata ejjo then unfortunately ne batabata so nagamba basajja I understand embeera gye balimu nengamba kanzije mbakole ki ngayambadde ekitengi kya bbulu waggulu ne bbulu wansi si bwe kibadde wakati nga mwana mulenzi Kasuku kukuwaza banga yali ayongera okunnyonnyola embeera gye yali asanzeemu Allan Sewanyana wamu ne Honorable Ssegirinya Muhammad n'obubaka bwe baali bamwetisse obw'okubeera nti ayanjula buli muntu eyali atakoze nga ye Ssegirinya bwe yali asuubira mu kiseera kye yabeereramu mu kkomera. Kasuku yagamba nti muyinza okumpakanya amazima gali nti mu kkomera mbaddeyo Ssegirinya mulabye era bwe mubanga musuubira nti ninamu okulimbalimba kwonna mubuuze omu ku bakulu. Lubongo yajja kujja gwa awakana nti nnimba buuza Lubongo yo batandabyeko. Kasuku bwe yamaliriza okubeera ng'ateekawo defense ye oba omuntu gwe musobola okurifaringa to if at all muwakanya ebigambo ebyamugambibwa Honorable Ssegirinya ng'ali mu kkomera. Kasuku awo yavaawo n'ayongera okuba nti alambulula ku lisiti eno gye yalina omuntu gwe yazzaako awo si mulala ye Honorable okuva eri kabonera Honorable Abed Bwanika ng'essaawa zino ne NUP ye tebalima bulungi Kambugu. Kasuku annyonnyola bw'ati ku Ssegirinya avudde awo ne yeewuunya Abedi Bwanika nti Abedi gwe gwe baali balina okukwata kuba eri constituency yo gye battiramu si bw'agambye tebaakukwata naye tosobodde wadde okugendayo mukola ki tagambye nti Abedi tagendangayo. Okunnyonnyola kuno Kasuku kwe yakola mu mwaka gwa 2022 ng'ava okulaba Ssegirinya Muhammad nti Ssegirinya yeemulugunya ku lwa Abedi Bwanika kwayongedde okubanga kulabika mu butuufu nti Ssegirinya yandibanga yeemulugunya ku Abedi Bwanika si ye yeka oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogeddwa Allan Sewanyana we yaweereddwa omuzindaalo wali ekavule ku kitebe kya NUP. Sewanyana yannyonnyodde nti si Abedi Bwanika yekka wabula na buli mukulembeze yali eva e Masaka. Sebo neyanza neyanzeege President wamulaajaniranga nga tumugamba nti President ebintu bino byali Masaka Masaka waliyo abakulembeze b'NUP naye lwaki ddala bajja ne bakwata ffe ab'Emukibuga Kampala. Ekyokubiri nga n'entambula y'enneeyisa y'abakulembeze baffe abamu naddala mu kitundu ekyo teyali nnungi ng'ogyetegereza obulungi nga bw'obigatta n'ogamba nti mukulu
walabika waliwo akatagatta bulungi. Waliwo ekitatambula bulungi, kirabika abakulembeze naddala abaka bava e Masaka babimanyi ku bintu bino okutusinga. Waliyo Honorable Mpuuga, ne wabeerayo Honorable Bwanika, waliyo Honorable Nakabuye, waliyo Honorable Kayemba Solo, waliyo ababaka abalala bangi naye ng'okusinga yali atukulembera mu Parliament ebiseera ebyo yali Honorable Mathias Mpuuga. Mula wakati nga nkujja mu kavidiyo akali current, akavidiyo koolabye ke kapya. Kali aka Kasuku ke tukyaliko ke kakadde. Kasuku mu kwogera listi y'abantu abali bagenze okuba nti bakyalira ku Ssegirinya Muhammad ne Allan Sewanyana mu komera, ate ne Mpuuga yalimu. Wadde ngate Allan wano yagambye nti y'omu gwe baali beemulugunyako. Mpuuga yalimu, era Kasuku annyonnyola abamu ku bantu abaasituka ne bagenda okuba nti balaba ababiri bano ebiseera bye baali munda mu kaduukulu. Ayogedde abantu abaali bagenzi eyo Ssemujjuŋŋanda, Besigye, naga Sewungu, ani omulala? Mpuuga agambye yagendayo mulundi gumu. Wabula Kasuku agattako nti Ssegirinya yeemulugunya ku Mpuuga olw'obukuba nti nno amaanyi Mpuuga ge yateekamu gaali matono nnyo okulaba nti ababiri bano basobola okuba nga bava munda mu kkomera, ate ng'ebiseera ebyo Mpuuga amaanyi yali ayina mangi okulaba nti asobola okuyamba Allan Sewanyana wamu ne Ssegirinya okwanguyirwa okuba nti bava munda mu nkomyo. Naye naye nti Mpuuga bagambye nti Mpuuga pressure gy'ataddewo temala. Simanyi pressure ki gy'abadde agamba. Nze nkubulira bintu nga bwe bibadde. Gwe bw'oba oyagala buuza Lubongo oyo batabaddeewo, oba gwe awulira nti nnimba naddala kati abalina access abali mu gavumenti, genda obuuze wali oli omusajja atuwandiise mu kitabo, kuba wali tewali nga Luzira omanyi tibakwata amasimu waggulu ku maximum. Nagendayo ko olaba Sebuufu, nali ndaba Sebuufu nga ne Kazinda ali awo, okwata simu n'oyogera n'omuntu okitegedde ekitabaddeewo. Balina akatimba mwe temuvaayo eri ne tumubuuza nti Sewanyana naye wakyali mu uniform ebadde yaki ya orange ng'ate olala ali mu ya yellow, ne batugamba nti ene ya Sewanyana simanyi byabe emisango emikambwe. Oli afande n'atunnyonnyola nti abatasobola fuluma ababeera abalwadde babadde biki pressure sukaali birinnye be batafulume bawa eri oli Ssegirinya n'agamba bebamutwala Luzira yakomawo na yero yensonga akyali mu yero. Tukwatako torch ne tugitunuuliza wakati nga Ssegirinya Muhammad avudde mu bulamu obw'ensi eno. Omu ku bantu abasinga okuba nga boogera n'okuba nti balwana ye Honorable MP Nsereko. Wabula ono Kasuku we tuzzaayo olutambi emabega mu 2022 ng'avudde mu kkomera agamba nti Nsereko Ssegirinya yamurecognizinga, era Ssegirinya n'annyonnyola ensonga lwaki Nsereko yali takyalakyala nnyo mu kkomera olw'ensonga z'okuba nti naye yalina emisango. Nsereko ne bagamba yagendayokko naye ye ba understandinga akola ki emisango gimutwala, era Ssegirinya agambye nti Nsereko ye singa tegibadde misango yandibadde asiiba naki kwasa Nsereko alina emisango mu kkooti. Ekyo fenna tukimanyi. Nga tukyavudde ku sayidi ya Nsereko, Kasuku yayongera okuba nga annyonnyola abantu abaali balekeddaawo oba abataakolerako ddala kintu kyonna eri mwana mulenzi Ssegirinya Muhammad, era nti Ssegirinya yayongera okwemulugunya kuba MPs naddala abali mu Buganda wamu ne Kampala ti bano tebaagendayo okuggyako Shamimu Malende wamu ne MP Nsereko. Abo bo agamba nti yabalabako wabula abasigadde naddala be yali asinga okuba nga asuubira abo teyalabako n'omu. Ba MP b'omu Kampala agambye ba MP b'omu Kampala bonna Nsereko ne Shamimu bokka be baali bagenze kasi abali n'abaamu Buganda abasinga tebagendangako balaba naye nga bali mu struggle yawamu. Ekya opposition kikyayogerebwako ng'ensonga enkulu mu zonna. Honorable Ssegirinya Muhammad agamba nti oba yagamba Kasuku kukuwaza banga nti ensonga eyagaana bamu kuba MPs ba opposition okumukyaliranga mu kkomera y'ensonga zaalinga emu oba bbiri oba ssatu, nti abamu baamunyigira olw'okuba nti yali atandise okuba ng'akola emirimu emirungi eri bannansi, ate era mukadde ke kamu abamu baanyiga ne Sekulinyiga yenna nti ate abamu baalya. Kasuku for you. Ssegirinya agambye
nti abamu baganya okujja okuvayo mulwanira kuba bye yali atandise okukola mu constituency byabatiisa ne bazimba omutima siba kati n'agamba nti opposition baganya ovayo bayirayo omubiri kuba abamu balya kati batya. Mwana mulenzi Kasuku nga yegattiddwako mwana mulenzi Shafik Kaima ono bwe baweerezanga bonna ku Spark TV ku makya ebiseera ebyo ate nga ne Shafik Kaima yali wakido nnyo wa Ssegirinya Muhammad bagamba nti NUP oba ekibiina Ssegirinya Muhammad kye yali avaamu Ssegirinya yavaayo ne yeemulugunyiza Kasuku n'amugamba nti ekibiina kino tekyakola kimala okusinziira nga ye Ssegirinya Muhammad we yali asuubira wabula Kasuku yasigala yeebuuza nti Ssegirinya amazima yali ayagala ekibiina kimukolere ki. Gwe wali ennaku yange nange nze Ssegirinya between me and Ssegirinya there's a tight tuli babadde bwe wali bachanyi naye bwe mulabye omutima gwawe gweyongedde nnyo okwennyamira. Kati ng'akatambi ako Kasuku kukuwaza banga akafulumizange ennaku z'omwezi nnya Julayi omwaka 2022 nga bwe nkunyonyoddeko mwana mulenzi Kasuku yafuna okusomooza okw'amaanyi abandi ne bagamba nti ebigambo yali abyeyogerera wabula Ssegirinya Muhammad olwamuto okuva mu komera omwaka ogwaddako mu 2023 mu April yaweerawo Kasuku kukuwaza banga interview era Ssegirinya yatuuka n'akonfaminga ti amazima gali nti Kasuku yagenda n'amukyalira mu komera. Nkwebaza wajja ekigo n'okyala abasajja bangi nnyo baŋŋamba nga Ssegirinya tuli mikwano gyo tukwagala tukola ki mu kizibu otegeera mukwano gwo Kasuku ne mu ssanyu osobola otegeerawo mukwano gwo naye ate mu kizibu wana ate wo wazibu nnyo kubanga nti kiri kye twalimu kwalinga kufa nti omuntu eyajja n'akukyalira kitegeeza ne bwe wandifudde yandiziise naye atankyalira ne bwe nandifudde excuse me teyandiziise so nakwebaza nnyo wajja ne delegation nene nnyo ne banne watuleetera embuzi kiri kiseddume ky'embuzi kyewaleeta kyali kikambwe nnyo twalya ne tulya n'abasibe bonna awo ne tubaga nti Kasuku eno seddume y'embuzi yageetise nabala wabweru awo batukubira mu ngalo oli wakusaaga muganda wange. Interview eno yennyini Ssegirinya Muhammad gye yawa Kasuku kukuwaza banga Ssegirinya Muhammad yakakasa nti ebigambo byonna by'olabye mu video nga we tutandise eri Kasuku bye yayogera amazima gali nti Ssegirinya Muhammad ye yabigamba Kasuku mu bujjuvu bwabyo era nti Ssegirinya Muhammad yakonfaminga era n'amugamba nti Kasuku weebale nnyo ebigambo bye wayogera amazima byataasa nnyo okuba nti bigugumula buli muntu yonna gye yali ali at least abamu ne batandika okubanga bakolako kye bakoze okulaba nga eddoboozi lya Ssegirinya Muhammad ne Allan Sewanyana mukomera gye baali liwulirwa n'okubeera nti obwenkanya budda eri ababiri bano. Wuliriza mbeera gye wateekawo ng'ofulumye ng'ozze okutulaba n'odda naye yatutaasa nnyo ate abasajja nabagamba abasajja mbadde bagenda kufa bamwagala bajjayo nga bafumwe mumanyi wabyogera abantu ne bagamba nti Kasuku mweyasamya ne ngamba lulibo olwo wajja era ffe twagamba ssebo obubaka n'embutuusa tewayogera samwa twagamba abasajja genda obagamba abasajja bavunda era naye bwajja n'ogamba abasajja nsanze bavunda n'okyogera ekintu ekyo kyali kikulu nnyo n'abasibe baasanyuka nnyo ne bagamba mbi Kasuku abataddeko ettaffaali. Mbo bya Ssegirinya Muhammad ng'ayongera okuba nti yeebaza Kasuku mu mwaka gwa 2022 nga babatadde olw'okuba nti yakomawo n'atabukira abamu ku banene ab'enjawulo n'abagamba basitukiremu bayambe Ssegirinya mu komera gye yali. Mukadde ke kamu Ssegirinya bw'akomawo ayongera okutangaza ku bimu ku bigambo Kasuku bye yali ayogedde omwali n'okuba ng'alaga nti si musanyufu ne kazibwe Bashiri Mbaziira era yayongera okuba ng'amuyisaamu eggaali live ku kamera ebiseera ebyo. Okulaba bannakawempe bali bagane constituency bazigatte eno yakawempe South kazibwe gyali neyange eyange eno nti zonna Ssegirinya nga nzikola ki nzitwala lumu kuba kati abantu era ene kawempe aba South era services bazinonero wange eri kyeriyo ate oli yawe bamulaba Bashiri tebamulaba ate kati myaka 2 gye maze mukomera naye gyamaze nga talabika
nze nyimaze ndi mukobera ate naye gyamaze ngatalabika ngatalabikira abantu babamadde baŋŋamba oba omusajja babasiba mwenna gaali Kazibwe Bashir mbaziira amazima yamuyitamu kale abo tubanga tuvuddeko kaawo ku mbiranye ya Ssegirinya ne Kazibwe Bashir n'abalala njagala tusooke tukubeko toki tukomeko mu ka interview akakoleddwa Luswa Luwemba Muhammad gye buvuddeko Luswa agamba nti ebiseera nga Ssegirinya ali munda mu nkomyo waliwo abantu ab'enjawulo abali ku opposition abatandika okubanga basekerera Ssegirinya n'okwogera ku bulamu bwe nti Ssegirinya yali yeerwaza bwerwaza era nti yali anyirira ebitenkanika. Ssegirinya babeera mu komera pages ezimu zigamba Ssegirinya beerwaza pages bamanyi obulungi nti zino ziri attached ku gundi nti ono Ibula abeera nnyo ne gundi ne Kasujja mu mmotoka mikwano tebateŋŋana apostinga ati ekintu nga kino bali mukomera ffe tulina amasimu twaggwamu nnyo amaanyi. Ebigambo bino ebyogerebwa Luswa Luwemba Muhammad ebyayogereddwa ennaku nga nnyo emabega mu zimu ku zinterview ze yakoze bigambo byosobola okusika n'okomyawo ate ne tuddayo mu mwaka gwa 2023 mu interview eyakolebwa Ssegirinya Muhammad ayogera ku bantu abamusekerera oba abamwogerera ku bulamu bwe n'agamba nti amazima tebyali mirembe musajja wa Katonda yali agejjama naku basajja bawozanga nti abasajja nga banyirira tubiwuliranga basajja banyirira basajja basibe twali tuzimbulukuse buzimbulukusi waliwo okugejja n'okuzimbulukusa kati twali tuzimbulukuse buzimbulukusi ku mbeera gye tubeeramu mu kukomera toyinza kugejja toyinza kunyirira. Rest in peace Ssegirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando life lived you came you conquered awumule mirembe Ssegirinya Muhammad obulamu yabubeeramu yabeerawo yakolako kye yakola ate oluvannyuma obulamu n'abuvaamu kyagadde kubanga nkuleetera torch nenjikubira mu angles ez'enjawulo ku nsonga za Ssegirinya Muhammad ebiseera bye yabeerera mu komera abantu be yali yemulugunyako obutakwatagana bwe yalina wano na wali na byonna ebyaliwo ebiseera ebyo so sobola ogenda maaso olw'okuba nti no wekkaanya ebiriwo ebyaliwo ate n'ebiddako mu maaso YouTube channel esobola okuba nga ekolera ekyo si ndala yeno yennyini eyagaliwo Alson Painters jujjibbo basiizi balangi bagamba nti genda obeeyunire bajja kusiigira ekizimbe kyo kitemagane kifaanane bulungi ennyo nnyini ddala abasiddi omusunsuzi nze eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo ebiseera ebisinga tukwata information ne tugireetanga bweri nga tetutemyemu yadde okuba nti tugattamu ekyaffe wabula ebigambo okuviira ddala mu kamwa k'oyo yabyogera tubireetanga bwe biri tetugattamu yadde okuba nga tutoolamu oba olabye information eno ba video eno kyolina ogenda maaso olw'okuba nti okola subscribinga ate era mukadeke kamu video giraikinge. Thank you so much webale nnyo nnyini ddala.